oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Oba omuwadde producer lumu January okitegeera? Yes, bamu nakaki omusajja akubuuza kyekyamuggye ku nnyuma butasegeera bibuuzo kuddamu long questions. Where are you going? Yes, ku immigration beera nnyo strict n'ebigambo ate Bannayuganda toyogera bye batakubuuziza kyekiba deporting sa. Answer when you are asked. What's your name? Ichuli. Quiet. Where are you going? Soweto. Why? To treat myself, to visit. How many days? 3. Itao. Nanti nayimba nemala nensoke wa Alex Mwanji wenamala ne bangaba nti South Africa bakuyise ogenda oyimbe mu kisaawe eki takimanyi goberera lukubo lwa bbulu olwo agenda okuddamu okutegera nga ali Ntebe. Baba deportinga kubanga okuyimba kumugwako buki buguyi. Abayimbi e Uganda tetuyina schools zitraininga ki art. Omwana e Europe akulanga muyimbi, gymnastics, muddusi, so kimuli ki kati wano omuntu ebiseera ebisinga okuyimba follow back ki position omuntu bimala mulema kyovola okuyimba kulimu abasambi b'omupiira baddusi b'emisinde ba school drop out bangoba kubanga it's an industry you can enter without permission nga blogging ate blog o register nzale sele registration neruli onyiga bunyizi simu n'oseereza abantu banyumirwa bigambo bonge ekyofuuse ki blogger. So this thing kireetedde abayimbi bangi obutaba na exposure bakufunira visa ekifo ky'okusoma ku nsi gy'olagamu ate n'obeera ng'obudde obumala ng'ogipostinga buki bupostinzi omuntu waliwo kye tuyita Google Maps bazigaba buli mu nsi mw'otuuka nga traveler nga wakatuuka kiki osooka osomeko wawe okola ki wolaga. Naye omuyimbi okuva lwafuna visa oli mu gipostinga tofuddeyo nakutegeera nti ngenda London West East Road ntuuke ku 449 ngenda kusanga ku address bweti. N'abakulu tubakime ku airport alo nakatuuka ku airport nomugane bannange ekitegeera basita abamu tebakyetagana kukima kuki ku airport. Olina okubanga omuntu emotoka bagibukinze eri ku airport n'otuuka kenza ate n'obikola n'otuuka n'oyingira emmotoka n'ekuvuga mpaka kuki ku hoteri. Naye abayimbi be n'ababuzibwa ebibuuzo be bano abakyala mu bantu baali balagawa balemba maka ga Juliet Zawedi ne nani ne Maria ki Nantume yali alaga maka gani teyali lemba Nantume anti so ziri stipulated kubanga mu Sweden waliwo kye tukola tuteekawo cash machine ku luggi naye nga tugenda sasula mu cash ki machine kubanga ebivulu by'abaddugavu tebisasula misolo expenses ziba nyingi. Oleete Chosen Beki omufunire work permit ng'ogenda kukola sente meka muwolo ki kati ebyo birala tuteekawo buki formality nti waliwo cash machine poliisi abakuuma kulaba naye nga sente zijjira muki mu ngalo. So n'olw'ensonga eyo omuntu bw'atyo mu briefing nga tannatuuka wa bweru ekisaawe kiwa paniki babuuza ebibuuzo n'apanikinga n'okukakana ng'akoze eki afeirinzi. Njagala omuwa ekirabo naye omwana wa wiiki 3 ekyo kye mba mulina osooka otegeera. Nze nina attention to detail. Oyo omwana tayinza bawa lunaku lumu ate amaala n'amusitula ng'ate atudde bw'ati. Kyovola baba bamujja mu magulu ga maama we bamuteeka wa
wano guli omuntu teguba gwasunda tegunnafuna ki stability kati buli akwata omwana omuto alina omukwata mweno ki angle whereby you hold the neck ne kati amala amukutte bwati oyo mwana wa wiiki 3 n'amatanywa yes yatusoose mu maaso musuuza ye talina bwawulira kubanga yatugamba omuntu yenna anaamuggyako lemba alina sooka naaweza emyaka emeka okajjukira nti omuntu okuyiga leemo mumusinga alina osukka naye emyaka emeka kati awo nga nalina nekakwakulizo katayogera mu kamera nti omala muzaalamu wuwo kati dokita atuuyanidde awo jampulaike kangalu batwaleko e Dubai somba basenga bekalagi bonna batwale Dubai mukazi muteeke mu Burj Khalifa ba okakananga akayonda akakutuddeyo kakoiro ng'akakutuddeyo ate omuyimbi asukka koiro kati dokita w'amaanyi naye katukasuuka tusuubire ate dokita togenda tutawaanya muyimbi akajanja k'Abaganda simanyi noonya musika anti yabadde muwala noonya musika omuyimbi waffe muleke emyaka emirala 7 yes ate katukuwemye gino gitusaze Rema ayimbyewa akompitinzeewa asigadde ku laavu nti tumwagala nnyo loko anti kalungi nnyo katako yeyeko omuyimbi wano akutte ku Nigeria tuwulira nti kolaba eriki kati tetwagala muwummuza twagala agende ave ku Chike twamuyita Chike adde ku Davido Temuzi yakoze oluyimba ne Justin Bieber okiwulira Chris Brown biki byotunyumiza dokita omusika kati mu myaka 7 okiwulira Rema afuna obudde bwaki studio kuba ffenna tukkiriza nti vocals zino tuzeetaaga to out to compete oba to break ate Rema katakyali myaka gizaala lumu kuba ali mu 3 oyinza omukutula yes ali mu 3 Chiba waba 3 ne Rema kati oyinza omukutula omuntu kati azaalirawo olumu katugeze nkugambye nti omuwala ali 19 to 18 osobola ozaala abaana 3 n'oddamu n'okola ki kati Rema ate bw'omukola olubuto olulala tuba tugenze emyaka egyo aligenda okujja ate nga Batemuzi si be baliwo nga balala abayimba olaba just covid ababaddewo si be tuddawo nabo tudda n'abapya betawanyiza bwereere okukola bu vidiyo okuwaawa bu message amuzanyirira okusinzira ku setasi ya Kenzo Star ono sister dokita awunya buwunya panado yatulimba n'eddwaliro okiwulira yagamba alina eddwaliro ejjinja tunoonyeza tuteeka aba covid nga tulabawo Rema yazaalidde ejjinja dokita talina eddwaliro mpaka nga alitulaze ffe amaaso g'Abaganda gali mu ki birthday ya Shiba this is a prime time 32 it's a prime what yonna gy'avudde ate no ye prime ki time this is when she's a duty fully fledged brand kuba kati awakinze ku confidence awakinze ku luzungu jukira drop out kati awakinze ku communication skills n'abantu kati director inakti company there is a way you talk when you are on top kati Shiba ranso funa yoki confidence nga olabe yazali teyasoma naye ayogera n'ogala na CEO muwulirize okitegeera juzi yafunayo diguli naye ateyoza bye yasoma twabitegeera oyinza osoma bing around ng'obeera weetolola university BBA oba social circus n'omalira omwo obudde naye zino lo food and nutrition bicome external ezaffe zali ajegezeeko obuntu buyinza omumyansa mu nsonda eno ku bibuuzo bye babuuza but Shiba talina zaalira wano Shiba emyaka emirala 5 bamukutulenga Ronaldo awo agende mbibye okitegedde 5 to see if he can conquer the African what continent naye nga abayimbi abagenda okukonkalinga internet ya population ya West Africa ne East Africa abala bebana abajja abato Zulitamzi Victor Cruz nabo bakole nnyo ate waliwo n'aba bato ku bo abagenda okugula ekkololo ne helicopter kati abayimbi abakulu okunyiigako kugenda kuba kungi
Tannampita naye ajja kumpita Bugingo kuba ffe tuyinza odifendinga embaga eyo kubanga eriwo mu bukuumi bungi. Kooti tegikkiriza, kyaki tegikkiriza, kati fe abasecurity tulina okukuuma Bugingo waffe. Essanyu liba ssanyu. Yes, happiness prevails over rings. Simanyi ne obeerawo ng'oluweta lukumazeeko emirembe tolina ssanyu na mukazi naye mbula okubanga Reverend yakuwa ki oluweta. Bugingo kabeereko na happiness emyaka 10 gyali mingi. Maama Bugingo omukulu kasita abaana babaweerera. Bugingo mumuleka aganye tagaanye? Aganye ssanyu lyamusukka. Naye omwana oyo Makula kye yaleeta mu maka ga Bugingo tetuli kusonyiwa Makula kubanga tugezezzaako naye Makula togenda. Twala Bugingo. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire King Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.